muyogeyoge baganda baffe abasiraamu naye nga ku kitebe ekya NUP munnange wali Honorable munnange Magoola waddeyo munnange ente wali ba Ford Soldier ku kitebe ekya NUP eky'omukulu munnange ate Bobi Wine ku lunaku olwayidi ngenda kubeera nga mbikutuusako mu maaso awo ate nga nina Palaso ne mwana mulenzi munnange ate King Saha balaze munnange ate etabbu byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso eyo kakasa nti nno osubscribinga kosa ate n'okulayikinga video naye kansoke nkutegeezeko wali ku kitebe ekya NUP eky'omukulu Bobi Wine kakati nno omanyi olunaku olwayidi munnange lwasembedde dda eside eno era nga munnange wali Honorable munnange Magoola Emmanuel Matovu okuva wali ati mu Busiro East muganda wange awaddeyo munnange nte aba Ford Soldiers wali nga bali ba candidate basatu nawe kwanze ekifo kimu naye bonna ne baleeta era bonna ne tubaniriza munnange tubebaza n'abalala so tubale musoro enkonso mukyala akwasa ekaawo Mwami Magoola Emmanuel okuva mu Busiro East awali ba Ford Soldier ente kunga chagulanyi kunga kitebe kunga era nga bwolabye ate wali kibadde bulungi nnyo era nga bwogezezaako munnange ate okulaba mu katambi awo kakati nno kankugyewoko awo ate nkutegeezeeko eruuyi eno mwana mulenzi munnange King Saha mwana mulenzi ono yakavaayo n'alizi ng'oluyimba lwe olupya love enyuma naye lufuuse ensonga munnange era nga kasita ogenda munnange ate ku mukutu ogwa TikTok lukyatambwira ddala bali lukolamu munnange ate challenges mpitirivu nnyo eside eyo era nga wali okusinziira mwana mulenzi munnange ate King Saha abadde avuddeyo kaawo n'akolakoko awo challenge abadde waka munnange wali nga atudde era nga bogezaako kulaba akatambi kakati nno kansooke nkuweeko ko katambi kano olabe nga bw'abadde atulaga munnange wali ekigenda mu maaso wali mu maka ge. Era nga bwolabye nkugambye wali abadde ashirinze era nga bwogezaako okulaba munnange ate mu katambi akabadde kakwata omubabiri wali ku mukutu ogwa TikTok eside eyo kakati nno era ku side yemu mwana mulenzi munnange Palaso naye avuddeyo era nga abadde akakasa wali n'agamba nti nno video munnange ku luyimba lwe olupya olwa Tycoon video yo amaze dda ogisetinga naye nga muganda wange abadde alabiddwako awo abadde akoze challenge eno nga munnange wali atulaga etabu wali makage muganda wange era nga bogezaako kulaba akatambi ako n'okusinzira erinnya ndowooza oyiraba era bw'obeera nga tonaba lukyekingako munnange ate oluyimba lw'omwana mulenzi ono olwa Tycoon luchekingako naye nga ne video nayo nkugambye nti eri ku coming soon eside eyo naye kansoke nkuweko katambi kano kansoke nkuzanyireko katambi kano.
bye bino munnange ate ebitambudde eside ey'okuzi updates zino kakasa nti nno osubscribinga koza ate n'okulayikinga video ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala.